weebuuzizaako oba enfuli z'oyina ziri nnomo? Wali weebuuzizaako kika kya nfuli ki z'oyina? Obadde okimanyiye nti enfuli zirimu ebika? Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ebika eby'enjawulo eby'enfuli ez'abakyala. Abantu abasinga nfuna message zonna nga senga enfuli zange ziri bwe ziti simanya siri nnomo. Nedda, kye ngenda okusooka okutereeza nti enfuli zonna nga bwe zirabika ku mubiri gwo ziri nnomo. Unless nga zikuluma, unless ng'owulira you are very uncomfortable, awo genda olabe omusawo, there is something wrong. Naye oba nga tolina wakuluma ku nfuli zo, ziri nnomo, tezirina yadde obuzibu, yadde obuzibu obubi obuti. It's just that tezifaanagana nazooli, tezifaanagana nazooli. Although, okwogera kyo sitegeeza nti buli muntu ali mu nsi muno alina ekika kikye. No, tulina ebika eby'enjawulo era abantu ab'enjawulo balina ebika eby'enjawulo. Mbaniriza kusenga Faith 256 kansuubire muli bulungi, mwena abeekuumirako gw'omupya. Nkwaniriza nja kusaba ofuna akatebe, woonaaba ng'onyumiddwa by'owulidde wano oba ng'oganyiddwa, nja kusaba osubscribing obeere ng'otwegattako ofuuke kitundu ku famire eno. Leero tugenda kutunuulira ebika by'enfuli ez'enjawulo eziri mu bakyala. Ng'enfuli zengenda okusooka nazo zensingira ddala okwagala z'enfuli ez'ekigaaga. Enfuli ez'ekigaaga z'enfuli ezaakula nga ngazi ate nga zenkana. Abantu abasinga awo nja kutuuka waliwo ekika ky'enfuli abantu abasinga ze balina naye nja kugendayo eyo. Zino ziba zenkana oza abantu abasinga majority of the people balina enfuli nga tezenkana, ziringa amabere g'abakyala. Abasinga tulina amabere nga tegenkana naye ate abamu balina agenkana. So zino ez'ekigaaga zo ziba zenkana. Era enfuli ez'ekigaaga z'enfuli oli nga yazisika bw'aba nga yasika, bw'aba teyasika era zibaako naye era ng'oziraba nti ono enkula yazo oba enkula y'enfuli ze yakula bweti. Bw'aba yasika enfuli ezo aba yazisika nga ziviira ddala okuva ddala eno waggulu ku musino ne zikkirira paka wali ku kituli ky'emmana ne zijja ne zikaavingawo bulungi nga ngazi ate nga si mpanvu kiyitiridde. Ziba nnungi nnyo era zikuuma ebbugumu mu nnabunya y'omukyala. Ze zimu ku nfuli ezikyasinze okulabisa bulungi emmana y'omukyala. Kozi waliyo n'ebika ebirala ebirabisa obulungi. Waliyo enfuli nze nzeeyitira musununo anti bubeerawo buto nga butini ate kati bubeera nga nannyinizo amatama aba talina. Omanye enfuli zo by the way ekiditamininga shape y'enfuli z'ebiseera ebisinga gaba matama kubanga bitambula bibiri. Enfuli ziri attached ku matama go. Kati amatama gano eno gamanyi nnyo oba gayina nnyo omuze oguditamininga omuntu enfuli bwe zigenda okufaanana shape yazo. Sigamba ndabika like ngamba shape, sigamba kala. Shape yazo bwegenda okubeera. So omukyala alina obufuli bunene obwa musununo nze wento wembweyitira buba butini nnyo nga buwanvu mumanyi okubusika ne bubeera nga akaguwa. Oba muba ku kitegeera anyways. Obusika ne buba nga akaguwa naye nga bujja ne buviira ddala wano eno waggulu enfuli we zitandikira eno waggulu nga ku misino ne bujja bukkirira kati ate wano ku kituli nga bulinga akaguwa mukwano. Ku kituli nga tewali nfuli. Nga tuli bwe tuti simanyi kikye mubeerako. Naye otwo tufuli natwo gye tuli ate nannyini tutatera kubeera naki namatama. Ekika ky'enfuli endala zo zibeera mpanvu bulungi ng'ate ngazi ng'ate like ziri thick nga nnene bulungi mpanvu ate ngazi ate nganfu like nannyinizo alina amatama nago kwegali. Ebiseera ebisinga omuntu alina amatama enfuli tezitera kufubutukayo like kubeera nga zirengejja. Mpozi ko nga wasika mpanvu nnyo naye bwe ziba nga ngazi bulungi nga zizi zensoose okwogereza ekigaaga n'ojjobeera n'ettama enfuli ebiseera ebisinga zibulira mu matama like naye ekyo kika kirala tujja kyogerako oluvannyuma. Naye ate ku zino zenjogerako omuntu aba n'enfuli ze nga mpanvu bulungi si empanvu zino ezireebeeta ze musika anjogera ku zino eziri nnomo inchi 2 inchi 2 inchi emu kitundu omuntu oba osisa enfuli zo nga nnungi ng'olina ettama lyo naye ate ng'enfuli kweziri ate nga ngazi ate ng'ozibulira si za luwewere. Waliwo obufuli oba oluwewere nga kalinga kapapula. Zino zo engeri gye ziba zaakulamu ziba zaakula mu ngeri nti omukyala aba yakula bulungi ettama lye. Kaakati obufuli bwe bunene bwa busika bugenda ne bufubutukayo katini ne bukola kakaavu. Omanyi okukola kaavu naye nga yassaako. Kavu like nga kantu keekola bwe kati kakaavu naye nga kalinga ssaako dene eno wansi ne kajja ne kagatta. Omuntu amanyi empiso zino ezitungula bakatuli k'empiso ebiseera ebisinga sigambye nti zonna bwe zityo bwe zakola. Akatuli k'empiso ke tuyingizaamu wuzi kalina engeri gye kaakulamu nga kaavu waggulu eno wansi ne kagatta.
like nga kaavu yassaako wansi ne kagatta. Kati nno ezo enfuli bwezito wezibeera naye ate omukyalo oyo abeera n'ettama. Kati waba n'ettama eryo kino eryo ettama teribikka wali wonna. Ate enfuli tezifubutukayo zonna nedda. Surprising likaba kakaavu ng'okalaba nti kali bwe kati era bw'atuula bw'ati oba okalaba nti bwe kati keekaavinga wakati we era nga bwezito weziri. Ezo nazo enfuli nungi nnyo kuba zirabisa bulungi omukyala. Kati then waliwo zinene ezireebeeta nga zo emu eba mpanvu ku ginnaayo naye nga mpanvu kati zijja ne zifubutukayo eziti omukyala bw'oba otudde bulungi nga toyambadde kamunda ng'ate toliiko lugoye oba oliko olugoye naye nga lugazi bulungi bw'otuula zifubutukayo bweziti ne zijja ng'eziyiika. Kati ne zijja eno waggulu zo olaba eno kihuudi gye kiri oba eno omusino gye gutandikira kye kiriba ky'omusino kijja ne kibeerayo bati ate obeera n'omusino nga muwanvu bulungi nga gwasobokayo akasino kaba kalabika. Kakati nga akasino kayitamu ne kabeera nga kapointinga katini kati ate z'enfuli ne zijja ziyiika. Manyi nga ziyiika buyiisi naye nga zeegatta wamu tezeeyawula wabula ziyiika naye nga bwe ziyiika zikola nti zeegasse naye ng'ate ziyina engeri gye zifulumayo. Simanyi oba nkunnyonnyola ntya. Eno waggulu teziba tezenkana. Enfuli y'ekigaaga eba yenkana okuva waggulu paka wansi. Zino ziba tezenkana. Eno waggulu kaba kalinga akali thin. Eno wansi ne kajja ne zijja ziyiika ate ne zijja zikolako ennyama nga ziriko ennyama eno wansi ddala gye zikoma. Eno nga ku kituli. Ne zijja zibikkawo bulungi bweziti. Ezo enfuli nazo ziba nnungi nnyo. Ne tubeerayo n'ekika ky'enfuli endala zino zo. Oyinza okulaba omukyala ng'ayambadde empale nga toziraba n'ogamba ono naye kati yasika ng'ambe ey'omunda. Nga ne bw'okwatako bw'oti ng'ayambadde empale y'omunda towulira nfuli. Zino z'omukyala enfuli ze ziba munda nga like ettama lyazibikka oba ettama libikka enfuli ezo. Omukyala nti waba atudde bw'ati unless ng'ayawuzza amagulu oba nga yeetadde naye waba teyeetadde tosobola kuziraba kuba ziba munda amatama gagenda ne gabikkawo bulungi. Aba n'ettama lye nga lyakula ne libola nga ddene ng'era ddungi naye ate surprisingly era bw'omutunuulira nnyo n'omwetegereza amatama gano gaba tegenkana. Wano wansi wane wali ekituli amatama gye gajja ne gakoma olaba nti ate lino ppanvuko nga bw'olaba enfuli ate enfuli mpanvu emu nnyimpi ne bw'ogamba eno kandekerawo Jessica ensiko eno enkana n'eri tegenkana tekisoboka kuba bw'otyo oba wakula naye ekyo kyonna kiri nnomo bw'otyo oba wakula. Tobitunuulira n'otandika ogamba enfuli senga tezenkana senga ate bannaye nga wano waliwo bati as long as toyina wakuluma kuba waliwo obulwadde obuluma obukwata enfuli ezo tujja kubudiscussingako edda naye right now si bwe tuliko. So tozitunuulira n'otandika ogamba ati enfuli zange nga tezenkana oba ettama lyange nga teryenkana emibiri gyaffe bwe gito bwe gyakula gyanjawulo. So ekyo nakyo kika kya nfuli. Ne tubaayo n'enfuli zino zo zibanga obwangambe nga omanyi abantu abaali balimyeko ku bijanjaalo akajanjaalo ne kafubutuka mu ttaka bwe kati ne kafulumyayo olugundi ne kafulumyayo ekikoola naye ekikoola ekyo nga kikyezinze ne kiyina engeri gyekibeera kyerippye ku kajanjaalo kali akatini akafubutuseeyo nga kayimiridde then akakola nga ate keerippye kuli ng'akakola tekanneeyanjala. Enfuli zino wezito zibeera zirabika zigenda omusino gwo gugenda ne gukirira ng'ate muwanvu bulungi kati ate ekiriba ky'omusino ne kibikka. Kati ate enfuli zo ne zibeera nga bw'olaba emimwa lips. Omanyi emimwa gyennyini by the way enfuli baziyita abamu baziyita vaginal lips like emimwa naye kati zino zo zigenda ne zeegatta bwe ziba zeegasse ziringa bw'olaba omumwa bw'onaagugwatta n'omumwa naye nga omumwa guli nga like guli ogugase n'ogugatta n'okola simanyi oba mutegera kyembanyonyola kozi temukiraba like ng'olaba emimwa emirungi nga girina engeri gye gyasitamamu. Ezo n'enfuli nazo ziba nnungi nnyo kubanga ziba nnene ng'ate zisinga ne ku matama g'oli omuntu aziyina. Teziba mpanvu as such naye zirabisa bulungi emmana y'omukyala. Kati ne tubaayo ate n'ezino enfuli zo. Zino zonna engeri gye zaakulamu like omukyala ogenda n'obeera nga weegasibwa nga amatama gaakula bulungi. Kati oba wasika enfuli ezo ziba bulungi nga wano tezirabika wakati naye eno omusino gye gutandikirawo wabeera wasongodde era ng'olabawo omusino gutandikira wano. Waliwo abantu abalina amatama nga amatama gugabikka n'omusino gwako naye akasino kafubutukayo kati ate eno wansi ddala
obufuli ne bulengejja bw'oba ogassa ebigere bulungi bw'oti nga wano tolabawo wakati wabula olengera otuntu otulengejja eno wansi ate era n'olaba ne wano eno waggulu omusino we guli so bw'oti ogwo oba wakula naye ng'ate enfuli mweziri omwo munda ezo n'enfuli ziba zibuguma bitya era ziba nnungi nnyo teri nfuli mbi teziriyo nkozikongosise excess mwabasika simanya inji 5 simanya nze nina engalo 3 simanya ngalo 2 kiki kyofa mukwano ogenda zikozesa ekyo omusajja aziwonjula eri n'eri ojja mutuuka kagambe zisaleko nina yangamba bamugambye asaleko enfuli n'abasajja muli bulala kaakati ne tubaako n'enfuli endala zino zonna nnyinizo aba talinaako yadde ettama yenna nga kuli ali flat nga bw'okiwulira ettama nga tekuli galinga magumba naye kati ajja n'afuna obufuli ne bujja ate nabwo n'abusuna ne buba nga tebuliiko nnyama ne bubeera nga buli okubugwa kuli oti bulinga lugoye like bugwa kuli naye ng'ate bwegatta bwe buti kati obufuli obwo nabwo olw'okuba nti obeera mutini ebiseera ebisinga omuntu abeera n'enfuli kika ekyo abeera mutini olw'okuba nti oli like you are a thin person oba oli mutini toyinaako nnyama toyinaako nnyama ku matama go n'enfuli zo kizibu okubeerako olusi n'ennyama kati obeeraawo ng'oli bw'otyo naye ate n'ezo enfuli nungi kubanga era zikuuma ebbugumu mu nnabunyaayo ne tubeerayo n'enfuli endala zino zo omanyi nga akasolo k'omusajja bwe kajja ne kafulumayo bati nga tekayimye ne kajja ne kagwayo bwe gati bwe zityo nno bwe ziba zaakula zifoomingira ddala okuva ku musino ne zijja ziyiika bwe ziti ng'akasolo k'omusajja bwe kavaayo kati nazo ziba omusino guno guba ng'akasolo ne gujja ne ziyiika bwe ziti nga zeegasse bulungi ne ziyiika bwe ziti kungulu like nga zeegasse naye nga ziyiise zikkirira then ne zibulira wano wansi ng'oliko amatama go naye ng'ate amatama go si manene nnyo enfuli ezo nazo ziba nnungi nnyo eri omukyala abakyala mwetunulemu omanye ngwawa endiwa so teri kika kya nfuli kibi era teri kika kya nfuli kiri abnormal unless nga gwe enfuli ezizo zikuluma zikusiiribula oba oliko ekikyamu genda olabe omusawo nawe oba owulira nga you are not comfortable tolinda genda olabe omusawo but other than that waliyo n'ebika by'enfuli ebirala but tugenda koma wano for now so tozitunuulira n'ogamba nti ndabika nze siri bwenti oluusi olina gwalabye nga munaaba oluusi yuno naddala abaana abali mu bisulo oba abawala nga mukolera mu accommodations bantu banaaba bonna oli alinza okutunuulira nga so teweeraliikira tolaba bifaananyi bya gundi bino bye tulaba abaana bye basharinga ku intaneti n'ogamba ze zange zaakula zitya bannange ono biki nedda mukwano musikirize nkoma wano mukama bankuumira abanjagalire mubeere bulungi mweraba temujjanga okwo yeah.